Kale, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twagala obabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo musiibye mutya mugamba mutya gye musinza okuba nga mutulaba wabula ennaku oba essaawa mbale okusinziira ku sseno w'ogirabidde okulaba nga tetujaganya olunaku olusinga obukulu mu nsi yonna olwa Eid. Era abasiraamu bonna mwenna abasiibye n'abatasiibye abagenze kukola umra nammwe mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo twagala obbeebaza ennyo okulaba muno musobodde okukuba ekisiibo kino oluku mu mutwe ate tusaba ya Allah asobole okuba nga abasobozesa tutukate ku kisiibo kinaddako oba ku Eid nebeddako nga tukyali wamu. Amannya n'eddoboozi yenze Shadik nga bulijjo okuba nkutuusaako puroguramu enemanyiddwa nga Daawa eno ekutibwamu ssente bannaffe aba King Montage Studios abasangibwa ennankula byawe ku bitaala bano bagamba jangu bajja kuba bakwasaganya emikolo egya buli kika kyonna okuva kwanjula ku mbaga ku birthdays ne ku Eid bannaye mu bettanire wali ku studio zaabwe ennankula ku bitaala awo ekizimbe kya Prime Tower bajja kuba ate bakutuusaako emirimu gyabwe bulungi nnyo ojja kuba tewejjusa sitambula nzekka ntambula n'omukulu amanyiddwa nga Sheikh Udaba kitegeeza omumanyi omuntu yasoma ebitabo n'abikubuka mutegedde nnyo yensonga lwaki nkola ki muleeta naye nga Sheikh Udaba waali nnyo mu kizimbe mwebale nnyo mwenna bamwitaalidde amukubidde ku masimu abamwebuuzaako abamugoberera ku mitimbagano mwebale nnyo mubaidde namwe batutaba sheeno omusinzi njalo twagala obbeebaza Sheikh Udaba buuza ku balabi baffe nga buli ala kulli haali abatulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu batuusako ekiramuso ekyaviira ddala ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah yatwagala mu bulamu buno obw'ensi tubeere ng'ekiramuso ekyo tutambula nakyo bw'osisinkana musiramu munno bw'osanga busohabawo mukwano gwo beera nga omwagaliza ekiyitibwa emirembe beera nga omwagaliza okusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala ate beera nga omwagaliza baraka ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebintu bisatu ebyo asa tutambula nabo mu bulamu obw'ensi life egenda kutwangwira egenda kubeera ng'etwangwira insha Allah. N'olwekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna batulaba ate mubeere nga mweyongera akatambi kano insha Allah. Weekend ewedde oba wiiki ewedde twatuulira omulamwa ogamba omugaso gwa duwa omugaso gw'essaala obulamu bw'omuntu yenna wiiki eno Sheikh okuleetedde ki ekipya? Alhamdulillah kkiriza olw'okuba nga nti puroguramu eno nze saala nnyo okusomesa abantu bintu bibatiisa nti ate simanyi mu kabbuli mulimu emisota ate emiggo gye bagenda okukola kyokukuba tetuganye ebyo nabisobola okukola ki naye omuntu ayinza okwebuuza n'afa ddi bisisinkane naye nga ate omuntu yeetaaga obulamu bukole butya butambule. Kkiriza olunaku lwaleero lwaki tetusomesezza ku kiyitibwa ekiiso kubanga ekiiso ekyo kisobola okubeera nga kiri mu bulamu bw'omuntu naye ng'omuntu tamanyi lwaki ebintu byakola bigana okukola ki bigana okutambula ng'ate ekiiso ekyo either ayinza okuba waliwo eyakimukuba oba nga ye kennyini ekiiso yazaalibwa nakyo. Kati betwaka tukole ki kubanga omuntu waliwo ekigambo ekiiso ayinza okugamba ekiiso kye ki era kyetugenda okukola ki okusomako olwokuba nti tutambulira mu mbeera ez'abantu tetutambulira mu bisolo naye bantu baki bannaffe. Oyinza okuba nga olina sohabawo olina mukwano gwo naye nga mubutuufu oyo yennyini gw'oli naye oba mu bantu bobosinkana beki ab'enjawulo ng'ebintu byesibye naye nga lwakubanga waliwo alina ekiyitibwa ekiiso. Ekiiso ekyo bw'obanga Nabi Muhammad yategeeza sallama yagamba nti al ainun haqqun abanga batulaba ekiiso ky'amazima ekiiso togezako okigayalirira bwe bali bakinnyonnyola bagamba nti al ainun ekiiso takhuruju min nafsihi au hiya saham kalinganga bw'olaba akasaale kebanakuba bwe batiwe pa nekakuvaamu bwe bulumi bwobokola ki kati kyekiyitibwa ekiiso naye nga ekiiso ekyo nga kiviira ddala mu nafsihi bimaana anafsihi mu mbiri gwaffe mu mutima gwaffe nga bonoogamba nti waliwo obulwadde obwazaalibwa mu famire nti bano bazaalibwa ne sukaali ne sikoseros n'ensimbu era oluusi abasawo batera okubuuza endwadde eno erike ku famire yamu background famire yamu eri etya batera nnyo kikola ki okukibuuza alimu abasezi ofuna bulungi kakati nosanga famire gamba nti abo bo bafa pressure abo bafa sukaali twatugende so ekiiso nabbi yagamba nti ekiiso hiya saham
ekiso siryanga bw'onoolaba akasaale naye nga akasaale ako singa omuntu aba akakufumise n'akakugjamu owuli ekiyitibwa buki obulumi naye nga ekiiso ekyo takhruju min nafsihi kiviira ddala mu mitima gy'abantu kwegamba tukitwale nti bulwadde. Naam, efitina mbi nnyo. Kakati efitina ate yo nayo ebeerawo naye ate ekiiso kino kinene nnyo bwana Sadiq. Ekiiso omuntu bwe bali babuuza Muhammadi ekiiso kyeki yagamba nti omuntu alina ekiiso ow'ekiiso akutunuulira bw'ati nadhala ila shay'in amala kutunuulira kintu nekyonooneka ow'ekiiso era omuntu ow'ekiiso asobola okukikukuba bizinensi neyonooneka yonna neggwawo. Ala ainun omuntu alina ekiiso asobola okugamba emmotoka eyo egwe negwa ekigo. Nedda njagala abantu bamanye life gye tutambuliramu. Omuntu alina ekiiso asobola okutunuulira nadhala ye ow'ekiiso atunuulira kintu bw'ati kyonna ne kiggwawo. Era ojja weegendereze nti bw'onoba okozeko research zino accident ezitera okugwa zonna z'owulira Masaka z'owulira Ejjinja kyemmotoka yagoze etya. Oluusi tutambulira mu mmotoka nga mu mmotoka mulimu abantu ebika biki ebyenjawulo ng'oluusi tutambudde n'abantu b'otamanyi nga ekika kyabwe ng'omuntu ekiiso ekyo yazaalibwa nakyo naye nga ekiiso ekyo taswibuhu nga kisobola okukosa abantu abalala nga tekikoma ku ye yekka n'abantu abamusemberedde oba baalimu bw'ati al ainun. Era Nabi Muhammadi yatuuka n'agamba nti aktharu ma yamuutu min al umma, okufa kw'abantu ku mulembe guno gwe tuliko abantu abasinga enfa yaabwe bafa ekiyitibwa ekiiso. Omuntu ow'ekiiso gwe bw'obanga twogera ebigambo bino oyinza obutakisika buki bulungi naye ekiiso omuntu azaalibwa nakyo. Waliwo ensonga bbiri. Bw'azaalibwa nakyo ekiiso ekyo nga tugambye nti bulinganga obulwadde nga bw'ogambye ensimbu nga bw'ogambye omuntu nga asikoseero nga bw'ogambye nti omuntu ayina ki ayina sukaali. Bw'abanga Nabbi yagambye n'agamba nti al ainul haqqun bannange mwegendereze life gye tutambuliramu ekiiso kya mazima. Okumanya kyamazima ekiiso kadi yuayinu ye kennyini yuayinu ala nafsi naye asobola okukyekuba naye nga tamanyi. Naye kennyini omuntu mu bulamu bwe asobola okutambula life eno nga buli kimu kyonna kyakwatako kiganye. Seeka abantu bali mu nsi muno naye ng'omuntu agamba ntambudde mu nsi n'entambula mu nsi naye nga mu butuufu talina kyalagawo mu bulamu bwe. Naye nga ensi zikoze ki? Nagenda navaayo ne ngenda mu America, ne ngenda e Japan, ne ngenda e Canada, ne ngenda mu UK. Ofuna bulungi. Kakiba kitegeeza nti bw'abanga yazaalibwa nakyo omuntu ng'alina ekiiso nga bulwadde nga takhruju min nafsi buli mu mubiri gwaffe muno. Ekyokabirako waliwo ekiyitibwa adhakau fitiliya. Amagezi amazaale gali biologiya. Bakuzaala nago basoma. Toganoonya walala wonna. Kati omuntu asobola okunfuna obulungi bwe kibanga amagezi amazaale togenda ku ssomero kugasoma. So nga ate waliwo n'ogenda n'okola ki n'osoma gana agafa aga bulijjo ag'ebitabo. Kati gana amazaale omuntu azaalibwa nago era amagezi amazaale gano nago gali sirisira galondoola gaba mu famire mu lulyo. Oyogedde ensonga badde ebintu bye tusomesa twagala mutufune bulungi ofuna bulungi. Kati amagezi amazaale gajja
bonna tufunye topic endala tujja kusomesa ku bika by'amagezi amazaali namulimu ebika kulabira nti omuntu alina amagezi amaki omuntu alina amagezi amazaali agaggawala nnyo okusinga omuntu asomye abamukujjukujja bamuyiiya ofuna bulungi kati ate omuntu asomye bw'agattako ate amagezi amaki ate kiyitirira ofuna bulungi kati obanga amagezi amazaali nga bwe tugambye nti omuntu azaalibwa nago era kyova olaba oluusi emirimu gitutawaanya ng'omuntu aganye oggaggawalira mulimu gwakola nga tamaze kuddayo ku lisaaki ku mulimu gwabajaja gwe baakolanga kituufu ekyo mu famire yamwe nozuula naye nerinnya lye bantuuma litambula litya omulimu guno gwe nkola ngukoze emyaka n'emyaka lwaki sifunamu mu kika kyaffe mu lulyo lwaffe waliyo eyali akoze ku mulimu guno oyinza okwozungira mu lumonde kumbe bamwe baali balimi bamwanyi oyinza okwozungira mu bikajja ng'ewammwe baali balimi basuubuzi b'amafuta allahu akbar naye ng'oli mu bikajja allah nabbi ogamba nti n'ogenda n'osobola akadomola k'amafuta kamu kokkawe kati allahu akbar obulamu ne bukyuka nosanga bagamba nti ojja kusinkana bano badokita bootera okuwulira ne bagamba eddagala lino lyali lyajjajja nejjajja naffe abazzukulu ne tujja ne tukola ki ye wamma ofuna bulungi kati mulimu gundi efamire nga yeekwata ekintu ekyo nga omulimu gwegwo gwe bagenda okukola ki kati gwandaba ku ssaawa zino olina okubeera nga weezuula ddala kyenkola kyaliyo oba tekyaliyo oba nze atandise okwezuula nze kennyini ofuna bulungi waliwo oluusi gwe allah ogenda okugamba nti balagola shaitani rajim allah ogamba nti wajaalnakum shuuban nateekamu amawanga wa kabail n'ebika litaarafu omanye ekika kino kikaki mba mukya arafa mba mukya ismail mba mukya ibrahim mba mukya udabi era ojja kulaba era nga bwe tuli ku mbeera eyo nti nga bwe tugambye nti amagezi amazaali nago gajja kwegamba gagoberera nga bwe tugambye n'ekiiso waliwo ng'omuntu azaalibwa ki n'emirimu gye tukola oluusi giyinza okubanga emirimu tetunaba kuzuula mirimu miki mituufu nga ewammwe famire bagamba nti abano bamaseeka kati nze udaba okubeerawo wano essaawa zino tebyagwa bugwi nabisoma naye ate waliwo ensibuko yaabyo okuva ku jjajja ne jjajja wange okuva efort potro fort awo ofuna bulungi kaakati ofuna bulungi ebintu birondoola oyinza okuba oyagala n'ekiiso kirondoola n'obukulembeze tulina okubeera nga twegendereza yes nesimbawo mbeerewo naye bwoddako emabega ewaffe waliwo eyali era yabaddeko prefect ewammwe mu kika allahu akbar n'obeera mu kutawaanya abantu n'otawaanya abantu neweesimbawo naye ng'ogwa ofuna bulungi naye nga tulina okwezuula ddayo emabega akasaayi ddala abazadde baffe tebagala tubuulira ayinza okwoza n'ojjako ewawudabaudabanaga naye oliko ekiiso naye sooka oddeyo kuba waliwo siwe gye nawulira ey'omuwala alina okuddayo yetondere maama we amuzaalira ddala yatambula ensi ng'anoonya mwana n'agenda mu ddwaliro agamba enseke ziryoke buli kimu kiriki n'agenda ku basawo n'agamba wabula ekikutawaanya kiri wammwe kituufu n'agenda ku bamasheka n'agenda ku basumba paka bwe yagenda ewa sheeka omu n'amugamba bagamba nti kiri waffe naye tebambulira kiki allahu akbar n'amugamba genda obuuze maama wo yagamba mazima tamakhalu weegendereze nga olonda omwagalwa fa ina ilqa kubanga omusayida saason gugoberera
agenda okwebuza ku maama we. Yes. Maama we yalina omukola ki? Yalina okumusonyiwa. Okutereza ensonga. Era yamala obitereza bwe paba. N'agenda n'akola ki? Naye abazadde ennaku zino temwagala tubuulira. Anti kaakati obuzibu muyina ffe tugenda tuka mu gino emyaka udaba nga tukaddiye. Nga kati mwe mulabanga ffe abatakyali ku mulembe. So nga ate ffe tulina bye tulabye byonna bakulaba. Okitegeera? Kati ekyokulabirako Katonda yawa Adamu ejjana. N'agamba Adamu nkuwadde ejjana ne mukyalawo Hawa. Wakula minha ragadan haythu shi'tuma. Lya byonna ebiri mu jjana. Ejjana teri kufa. Naye Adamu ne mukyalawo wala taqraba hadhihi shajara. Ogwo omuti temugusemberera. Katonda yalina ensonga. Yalina ekyama mu muti ogwo nga ye Katonda. Kana najjukira shaitani nesala amagezi gonna ebeerenga esobola okusendasenda Adamu alye ku kibala ekyo. Era bano tukyatuuka Adamu n'alya ku kibala. Bwe mala okukiryako omuti ne mukyala we Hawa olubuto ne lukyankalana. Bwe lumala okukyankalana kiki ekyali kirina okukolebwa? Bali balina okugenda emmanju. Allah n'agamba mu jjana yange terikolamu ebyo. Kati mulina kudda mu nsi. Kati fena kyatukwata. Katulina okusala ezzike. Obafuna bulungi. Kaakati omuti ogulaba guli ekibala kiri kye baalyako Adamu naani? Ne Kaawa. Ofuna bulungi. Bwe bamala okukirya life yaabwe yakyankalana. Nga banoonya okgenda bakola essusu, nga banoonya okgenda emmanju. Allah n'agamba kati nabadde nkuganye ekibala ekyo. Byonna binagamba erya. Naye kati ejjana teriimu kukolebwamu ebyo biki? Allah n'agamba kati ejjana giveemu genda ku nsi. Kati ffe olwaleero mu nsi tetwalibadde mu nsi ffenna wano. Twalibaddeyo mu jjana. Ne life yakyankalana. Ekiiso hiya sahamu takhruju min nafsi lhasidin. Nga omuntu kiviira ddala ku musaayi. Nga by the way buba bulwadde ng'omuntu azaalibwa nabwo. Nga bwe tugambe nti omuntu ow'ekiiso kadi yuayinu ala nafsihi. Wootegeera nti ekiiso okirina nti okyekuba osobola okulabira ku bino ebintu. Kwe kubeera nga ofuna ssente naye nga ssente z'ofuna toyina kyozikolamu. Okutegeera nti olina ekiiso kwe kubeera nga buli bizinensi gy'okola eyonooneka. Okutegeera nti olina ekiiso buli kyokwatako kyonna tekitambula bulungi. Ofuna bulungi. Yazaalibwa nakyo naye nga bwe tugambe nti yennyini akyekuba. Kati okukyekuba oyinza okuba nga wali olina ssente ne zikuggwako ng'omanya nti kadi yuayinu ala nafsihi. Gwe kennyini ekiiso okyekuba naye nga okikola ki? Totegedde. Sente zaaliwo ne bagamba oyo gundi alina ssente alhamdulillah mwaka bwe kakkana nga sente zakola ki? Kati ate oluusi ekiiso kisobola okuba nga mu famire kyazaalibwa nakyo nga waliwo famire bwetuuka mu myaka 4 sente nezikola ki? Ne batuuka nga bijja nga kibalumbira ku egyo emyaka. Kati ne wabaawo kadi yuayinu nga ekiiso kadi yuayinu ng'okiyina naye nga yuayinu gairuhu ng'olina ate abalala b'okikuba. Nga bwe manchi ina udaba nkikukuba. Allahu akbar. Ekiiso kino kikuba omuntu ng'okiyina kisinzira ku mutima gwa muntu oba nedda? Oyogedde ensonga nkulu nnyo. Nga bwe tugambye nti obulwadde busobola okujja omuntu nga abulina ddala. Ekyokulabirako nsobola okuwa ekyokulabirako nti olwaleero singa obeera onsanze ne mukyalawo nga udaba tomanyi nakummanya nga ne mukyalawo teyakubuulidde wa wakola ki? Ne tusinkana Samuel wa mu hoteri nga mutudde naye awo kiki kyowulira mu mutima muli? N'oba omanyi oba ofuna bulungi. Kati ekyo kyofuna ekyokulabirako omukyala nga nina namba emu neŋŋamba nti muwasirizako omukyala omuki. Kati ekyo omukyala kyawulira ekyo naye
n'awulira nti mu butuufu aha so kadi yuayinu osobola okuba ng'ekiiso okiyina naye nga tokikuba abantu abaki abalala. Ibunu Qayyim rahmallah yagamba nti al ainu al ainani, ekiiso kirimu emiteeko emeka? Ebiri. Waliwo al ainun jinniya wal ainun insiya. Waliwo ekiiso nga kyaffe ky'abantu ng'omuntu asobola okusiraanya abadan abada 0 ku 0 omuntu nakkuba ekiiso insiya nga kya muntu, bizinensi nebeera nga totale down. Omuntu nakuba ekiiso ng'olina byobadde otunda bannanga ebintu byetusomesa bino bisobola obutajja mu bwongo bw'abantu naye nga tugamba nti al-ilmu kal ardh, ilimu eringa bolaba ettaka, ilimu eringa bolaba ensi eno, ensi ya Allah nene. Ilimu al-bahar, ilimu nyanja, okumanya tekuggwayo. Ofuna bulungi? So kati waliwo ainun insiya, muntu munno n'akikukuba n'ogamba nti sahaba ekiiso kyayonoona emirimu gyange gyonna. Omanyi otya nga bakubye ekiiso? Omuntu asobola okubeera wano essaawa zino atulaba nga tafangayo okugamba nti ekiiso akirina oba ekiiso bakimukuba. Gwe kennyini kwe kutandika emyaka n'emyaka gy'omaze mu bulamu n'obwensi ng'abantu balina ebintu bye bakusuubiriza. Ne bagamba nti nayo katoye watuuse yandibadde at least ayina kino naye nga butuufu tokirina. Nga nawe emyaka lwo gy'otuukamu n'ogamba enough is enough. Olwaleero abagagga bonna eyali agaggawaddeko, kino kakigende eri abantu bano, eyali agaggawaddeko nga bakumanyi nti alhamdulillah gundi yaziinako mu mwaka bwe guti, omanyanga ebintu bimeka? Either wazalibwa n'ekiiso oba ekiiso waliwo eyakikukuba. Gw'olaba bizinesi gy'ogenda okutandika waliwo edduwa esomebwa. Omukyala gw'ogenda okuwasa oba omwami gw'ogenda okukola ki? Waliwo edduwa ezisomebwa. Allah nkusaba omukyala ono gompadde, a'udhu billahi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa. Allah olina ebintu byewamutonderamu byesitamanyi. Allah mpa obulungi obuli mu kabiite wange, mpa obulungi obuli mu habibi wange, mpa obulungi obuli mu mwagalwa wange. Ai Allah bw'aba nga alina ebibi biwamutonderamu, Allah nkusaba obeere nga obintaasa, mpa ebirungi biki? Allah nkusaba omwami wange ono gompadde Sadiq, American Height, Black Beauty, box body, big engine. Ebigambo ebyo n'akukwatako ku mutwe n'agamba ai Allah olwo nno oba olina ebintu by'osiiringa. Allah mpa obulungi obuli mwami wange, Allah mpa omponya obubi obuli mwami wange. Kubanga buli muntu yakulira mu bi'a, yakulira mu environment ye. Tomanyi biri bya udaba, simanyi biriwo. Okubeera nga Allah atugasse wakati yensoka lwaki mu bintu ebirina ebisiraani ebisobola okusiraanya. Oyinza okwagala okufumbirwa oba okuwasa ng'ebizibu byo bigenda okutandikira. Ofuna bulungi? Kati era ebintu tulina obikola ki? Obitunuulira. So waliwo ekiiso nga kyaffe ky'abantu. Wallahi omuntu nakuba buli kimu kyonna ekyononeka, emmotoka nezoononeka, emirimu, twala buli kimu kyonna nebyononeka. Kati newabaawo ekiiso nga ky'amajinni. Ekiiso n'eddogo bikwataganira wa? Bw'onoba tukomyewo okukola omusomo omulala tujja kwawula ate eddogo. Eddogo ddala. Kubanga omuntu alina byateekeddwa okukola ng'akola ku ddogo ekitali ku kiiso. Ekiiso kati essaawa zino nga wano essaawa zino tuli babiri nga kuffe kuliko akiyina bamaze okikkuba.
oli alinya mu kifo kimu ne kityanga yensonga lwaki edda omwana eyazaalibwanga tebaamumala gamujjangayo buli muntu yenna kubeera ng'alaba omwana wo gw'oba ozadde nga balina ebintu abaganda bye beewazanga naye ffe oluusi be tutafaako oli n'alaga olubuto n'alaga nga yekaafunye akaana babula natulaga nga bagenda mufuna ofuna bulungi kati gwandaba twagala Allah subhanahu wa ta'ala embeera eno gye tulimu tugitambuliramu naye tetukola ki tumanyi ndwadde endala naye nga obulwadde bw'ekiisa ate obukyasinza okuba obubi kubanga tutambula n'abantu be tutamanyi tuwangala n'abantu abantu abana mu business olinaajja mu business ye yes olunakola omuntu n'atakola Allahu akbar olinaajja eno n'osanga bidde batugambanga nti owani gwe nasanze ku makya exactly nga oba ofuluma n'olingiza sokalingiza gwendaba n'olyoka otambula otegedde naam ngera ku kyalo waliwo gwe bamanyi ffe tulina ekitwakulira eyo ewaffe ewaffe Makerere naye nga jjajja waffe nga tulina gwe tumanyi naye nga olw'omusanga bagamba osooka n'oddayo ewaka kituufu kumakya ate ng'akeera nayo fuluma Allah naye agamba kati embeera ng'eyo omuntu agyetaasa n'osanga omuntu nga wazimba ennyumba neremera ku musingi naye nga alina mukwano gwo naye nga alina mukwano gwo n'agirambula awo we yakoma ng'ennyumba yakoma ku madirisa yakoma ku plate wagimaliriza buli kimu kyonna ne kiggwa sente ne zikuggwako n'omulimu ne guggwawo okitegeera era kyovula bakati ennaku zino abantu abakola emikolo twegendereze yitamu ku bantu boolaba nti at least ngabye kaadi bwebati ne bwebati kubanga mu bantu betuyita nga oyisa oli nga mubutuufu yeegomba dda naye embaga ajagala okwanjula naye akwetaaga mu birabo byagenda okuleeta tomanyi biki byaleeteddemu ebbaasa gyogenda okusumulula bangi aba yakajusula watu wapa n'ogwa eddalu n'otandika okwonooneka nagamba nkimaze nataddamu kutegeera ku mukolo gwo kwennyini gutandikira ensonga y'okwekaasa ekiiso ekizaale eddwa weeziri tulina n'amazzi ge tusobola okukozesa ge tuyita kkombe oba amazzi agalukuya onfuna bulungi kyafaayo kimu lumu sahaba yali akyaddeko owa munne kati omugenyi yali azze abantu abaali mugundi mu ddiiro bonna ne bagwa wansi bonna ne bagwa ne batabuka nga kitegeeza nti omugenyi eyali azze yali alina ekiiso olaba ekirina amaanyi ofutegera kakati bw'olaba ng'ekintu ekyo nga mubadde awo ne mufuna omugenyi n'ajja omu n'agwa kye mulina okukola ono alina ekiiso anaabanga amazzi mu ngalo bw'ati ne mugasiisiriza ono oba ne mugawoona agudde afunye ekiiso n'akola ki n'ayimuka n'abeera nga asologana awona amazzi ago makulu nnyo amazzi ago makulu nnyo ogayina ngalina bamanyi ekintu kyokiyina mbasagata genda bakinonye walala sekawudaba wagenda mu kyekisibe kyode ewumula yakolamba n'aleeta amazzi ga zamuzaamu ne lukuya otegedde bunyo wageetaaze ngaobadde embeera egiramu ononye enamba eri awo wansi tugiteekawo mugulu ya black wa black so eri tugiwandikawo munonyeeko ekyokubiri wetaasa otya ekiiso ng'amazzi kangamba amazzi tegabaddeewo essaawa ezo ekisooka omuntu andaba essaawa zino waliwo edduwa ezeeyambisibwa ova waka ogenda waliwo edduwa z'osoma zitasobola kukola ki essaawa zino naye akasimu kakola ekituufu oli kumakya n'akuyisaamu akasimu naga shekudaba nfuluma ngenda kusuubula wallahi oba nga tanagulawo nadduuka wallahi oba ngenda linnya nnyonyi wallahi oba nina omuntu gwegenda okulaba Allahu osooka n'ogimuyisaamu yagamba nti aktharu ma yamuutu min al umma okufa kw'abantu bonna abasinga abafa betuziise bakadde bo baganda bo bonna bomanyi nti abantu Allah abajjuludde abasinga bafa kiiso abasinga bonna bafa kiiso accident ezo zonna okugwa sente okuggwawo bizinesi okola kyokuggwawo bonna aktharu min ahad al-qubur abantu bonna bemulabaawo gye mugende wammwe ebijja byonna ogenda okukola risaaki y'omuntu okufa kwe nga tekutegerekeka okumanya ekiso kyagenda wala
omuntu ow'ekiiso omutwala mu ddwaliro ebyuma ne bikebera obulwadde ne bubula era bw'olaba ng'omulwadde ng'omututte mu byuma by'abasawo bano abazungu ne bagamba obulwadde bukola ki butubuze naye nga ye yennyini personally awulire obulumi muki omanya ng'ekiiso kati awo ffe bwe tuyingirirawo ffe tubawa chansi segende libakebere mu kizungu bakebere ebyuma byabwe kati awo basita we tukola ki awo tuyingirawo mu byaffe ebyo alhamdulillah ngenda ku ekigundi kisaasi ekiwatulaawo inshallah ngenda mu bagaggawe bampise bamaze tula meeting biidhnillah masha Allah inshallah abantu aba inshallah nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mbagaliza Eid ennungi mbagaliza okusanyuka okulungi nga mbadde mwagalana mu kisiibo ate mwagalane neddala ddala omwami n'omukyala n'abaana nabo mubakole ki mubagale so bw'oba osazeewo omwami nti omukyala wo omwagala mu butuufu nga n'omukyala asazeewo oyagala omwami wo yagamba Nabi Muhammad sallama nti tewali kyasinze kuba kya bbeeyi mu bulamu buno obw'ensi Allah kyasinga okwagala be bafumbo nga bali wamu nga n'abaana bammwe bali wamu taata gwe andaba maama gwe andaba beera nga musobola okukwatagana omwami n'omukyala kasita mwawukana jjukira bano abaana life yaabwe ejja kukola ki ejja kubeera nga ejja kukyuka insha Allah saba Allah mbagaliza Eid ennungi اللهم تقبل منا انك انت السميع العظيم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم tusaba ayi Allah abasi mwezi gwa Ramadhani Allah birenga atuwa ebirungi bitusabye mwezi gwa Ramadhani Allah bituwe tubirabeko buli omu byasabye Allah birenga abimuwa insha Allah tusaba ayi Allah birenga atuwonye ekiso Allah birenga atuwonya eddogo Allah birenga atuwonya ekitibwa ensarwa Allah birenga atuwa abantu abalungi kubanga abantu betambula nabo tujja kubeewala mulamu bw'ensi saba Allah subhanahu wa ta'ala inshallah tubikoze ekimo kya kutambula bulungi inshallah amen bwetyo tubadde olunaku olwaleero mukama abanjagalire biidhnillah tujja kukwatagana ate olunaku olujja okuddako ndowooza mushirafe ejja okuddako mbagaliza Eid Mubarak Eid Karim mubeere nga ate kino mukikwasaganya temulya nnyo nga mbadde mutalya ekirala wali ennaku omukaaga ezo nkulu nnyo nazijja kujja tuzisomeseeko sigamba nti waba amisinga ozisiiba azisiibe niwabadde ekisibo kinokoze mashallah tukwatagane ate olunaku oluddako inshallah takumira mpeera akoleki abatukumire musule bulungi